Bebe Cool oba yagala oba tayagala tasobola kuba ntinkana Bobby Wine. Bobby Wine yamusukako. Bobby Wine wetwogera ali mu bya presidential candidates tali mu High People Awards bamuyitani Gravity omutuju. Gravity omutuju avuddeyo napima Bebe Cool ne Bobby Wine era bingi byayogeddeko. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi wampita Ntambi Kimso Namal Rich Boya Maxud Junior. Welcome to Tamla Nafe. Welcome to subscribing go ya subscribing tuna watana kwa subscribing bakasero subscribing tugenda mu maaso mpola binje bigenda mu maaso mu ggwanga asonolo kyongenda kusaba just wekumire wano tubere nga tubikutusako mpola webale kutambula na form kuto guligomo baguyita Uganda mu Kamoli bampita Ntambi Kimso. You can follow me on Facebook Nkosa Ntambi Kimso, Twitter Nkosa Kimso 16, Instagram Nkosa Ntambi Kimso 5, atenga boda ku TikTok Nkosa Kimso 16. Webale kubanti otambula nafe, webale kubanti otwagala, webale kubanti subscribing yes wena anjagala gena wansi awunguliyo ka super chat atutambula mu maaso mpola agenda wansi awunguliyo ka super chat brad wange gwasobola ngosobola okufunira ka super chat kudole mu 2356 zona zosobola actually mu 23 zona zosobola okukangulira mpola tugenda mu maaso fenna. Onakulwalero munzikirize mbatuseko abayimbi bali basatu ngenda kutusako Bebe Cool nkutuseko omuyimbi Bobby Wine atenga munabya bufuzi kugatane rapper atenga muyimbi amanyikidwa nga Gravity omutuju. Bano bonna bali musako yemo bonna bayimbi wabula Gravity agenze nga abimenya mu mpola kutegeredde abayimbi n'abatali bayimbi abamanyi n'abatali bamanyi nebisikado obwo bityo mpola omukutu guligomo Uganda mu Kamoli mbatumideko batali bange mwenna abasinzide mu nseze enjawulo mwebala kwanti mutwagala mwebala kwanti mutamana nafe mwebala kwanti yes mutugumiikiriza mpola gena wansawungulyawo kasopa chate tugenda mu maaso fenna mpola Gravity avude nagamba nti yes yebaza nnyo mukama Katonda olw'okuba nti Bobby Wine mbwatyo yafunye nomination okufuuka presidential candidate 2021 era nga avuddeyo nagamba that is a big achievement ku music industry ne Bobby Wine ng'omuntu mpola era nga avudde nagamba nti Bobby Wine w'amaanyi wa tabu sawa zino tasobola kuba nti ayogerebwako era nga buli kimu kyali mukola kyanjawulo. Wanano Gravity omuntu gy'abyogera nga asinzidde wali mu kibuga Kampala weyavuddeyo nagamba nti Bobby Wine sawa zino is a hot cake. Bobby Wine sawa zino wa tabu okusinga omuntu omulala yenna. Sono lwekyo abayimbi banne balina kuba nti boli abo bamulabirako n'okuba nti boli abo bamwegomba because byakoze abikoze era nga bangi abagala okola ebintu nga ye. Bwe twabuzizako Gravity omutuju oba yes alaba atya ku Bobby Wine ne Bebe Cool. Tujikire nti Bebe Cool ennaku zinagezako okuba nti alipira yes gwe bayita Bobby Wine bavayo beerumba mpola ever much these days ali disappointed mu nsonga ezimu oba endala y'omu kwabo abakoze ennyimba za NRM obaolyawo ne zigana okuba nti zisiimibwa omwaka guno era nga Bobby Wine obanga as like sorry aranga wetogera Bebe Cool ali mukwemulugunya Bobby Cool simusanyufu na NRM mpola because yakoze oluyimba ne balugana atenga Roland Mayinja le bakulembeza obulya n'okuba nti atandika okuba nti asusuta wanono twalabye Bebe nga kaaba wanono twabuza ku Gravity kwamba why twalabye Mayinja agenda mu NRM era nga Bebe Cool yomu kuba yimbi ba NRM abadde baludde ebanga Bebe Cool King Michael Big Eye wabwa nti kitambula mu maaso mpola byonna nga abikoze byonna nga ayogera. Gravity yavudde nagamba nti sawa zino yes Bebe Cool agenda mu NRM because naye ne chigoloze alina kyagala okuba nti agusa alina byagala okuba nti akola ng'omuntu alina okuba nti obalyawo byagala okukola ali mu NRM because anonya muwogo anonya kasente ate nga obalyawo naye ayagala kukeepinga relevance mu mawulire naye nga ate bw'obuuza ku Bobby Wine ne Bebe Cool sawa zino wetwogerera agamba nti Bobby Wine alifa by far better than omusajja mukulu amanyikiddwa nga Sali Kiddamu. Gravity avuddeyo n'agamba nti Bobby Wine ali by far better than Moses Sali. Yes Gravity agamba nti Bobby Wine ali ku nsonga za ggwanga Bobby Wine ali ku nsonga eziruma abantu yenga ate Bebe Cool talina kyagamba ggwanga era agambye nti Bebe Cool wali omunene weyenkanira Bobby Wine zi High People Music Awards kubanga mu High People Music Awards wali amusinga kuba nti aziwangula mbu azikukumba atwala 10 atwala 7 naye bodda mu nsonga z'abantu tosobola kuba nti omucomparinga yes na Bobby Wine.
wanono Gravity yavuddeyo n'alabula abayimbi abagenze mu byofuzi ng'agamba nti obolyawo abayimbi bangi abajoinize mu byofuzi si lwakuba nti obolyawo babyagala wabula lwakuba nti bagezako keeping relevance. Gambye nti kati nno weka batanda abayimbi abo ne bayitamu bajja kuba nti balemererwa obolyawo okuweereza abantu era ng'abantu bajja bakyawa ne music career zaabwe zigende mu maaso okuba nti zifa. Bangi bayogeddeko betulejja kuba nti pointinga ate bangi baganye okuba nti ayogerako mpolampola. Bamuyita Gravity omuntu javudde n'agamba nti Bebe Cool tosobola kuba nti omugeraganya ku Bobby Wine sawa zino kubanga Bobby Wine alifa better than Bebe. Gravity agamba nti Bebe yagana okuba nti obolyawo atuna mu nsonga z'abantu. Bebe yagana okuba nti obolyawo adisidinga n'abantu. Bebe buli kaseera ayagala kukola bintu nga bifunamu individual y'ensonga lwaki obolyawo mutowe yasobola okuba nti amuleka speed n'okuba nti amusukkako ate nga wetwogera ku bantu ba freedom fighters Bebe obolyawo yagezangako okuba nti ayimba ennyimba eza reggae zalimu freedom nesigadde nga zipreachinga freedom ne solidarity naye ate yakoma mu kuyimba buyimba era nga ennyimba zino zimbira nga ba uptown so ate omuyimbi alina kuyimbira babutale basuubuzi abo bamaama bali ku street n'abo bali mu mukwano nti Bebe Cool yayimbiranga abantu abamu class emu nga balowooza balifuna freedom abaana b'ekololo kumbe nga omuntu wa wansi anyigirizwawo. Wanono Bobby Wine yasobola okuba nti akwata muzigeto n'agenda wansi yo natandika okuba nti ayimbira omwana gwe bagoba ku nguudo atunda ebinyeebwa ku kkubo tunda ayimbira oyo omwana atunda amagi ku kkubo ayimbira oyo maama atundira ennyanya n'obutungulu ku kkubo atugunyizibwa KCC ayimbira oyo omwana asuubula kukubawo ng'atunda empale KCC enevayo nemukwata nti Bobby yayimbiranga oyo omuntu wa wansi obolyawo atukunyizibwa gwe bateekako emisolo enkyanegulo nagisasula naye ng'ate talina wafuniramu mu ggwanga lye. So nolwekyo wanono kyatandika okuba nti kimufunisa feva n'okuba nti obolyawo kimuteeka mu bantu kusingako ku banne bonna ab'enjawulo kyasobola okuba nti kimwagaza abantu n'okufuna obuganzi mu bantu okusingako ne banne. So yes Gravity agamba nti Bebe Cool tasobola kuba nti ayimirira Bobby wayimiridde oba ayagala oba tayagala wabula musicale obolyawo asobola okuba nti amukwatakwatamuko naye bwe tudda ku international awards ennaku zino ate ne Bobby Wine amulekera ddala. So Bebe Cool kabaka just mu High People Music Awards n'okuba nti obolyawo afuna ku ssente zayo naye ng'ate mugatta bw'omuleeta n'omuteeka ku line yemu ne Bobby tasobola kuba nti ayimira na Bobby Wine. Gravity gy'omu ku bantu obolyawo abatakyasinze okuba nti baagala Bebe Cool olw'okuba nti agamba nti Bebe Cool alina akamanyira azaalawa atawa credit bantu bwekigwanira alowooza mbu yekka yalina okuba nti afuna ebintu eby'enjawulo. Bebe Cool agamba nti yekka yalina okubeera nti apraising wa yekka yalina contribution ku music industry ya Uganda so nga ate buli mwana ajja ateekako ettafaali Fresh Kid nti Fresh Kid naye yajja anateekako ettafaali era nga twalaba abarapa abato abakyala n'abavubuka oba n'abaana nga bayimba olwa Fresh Kid. Gravity azze inspiring bangi Kenza azze inspiring abantu bangi ne Jose Chameleone inspiring ne Bebe Cool inspiring ne Bobby Wine inspiring abantu bangi Juliana ya inspiring ne Rema ne Chosen Baker ina inspiring n'abasigadde. So lwekyo Gravity agamba nti omuvubuka ono Bebe tayagala kuba nti awa credit bantu balala buli credit ayagala jeddize ensonga lwaki yagana okwatagana naye era nga talina kyamugamba bala bagamba nti obolyawo Gravity alina enugu ku Bebe Cool lwa luyimba naye ng'ate Gravity agamba nti even before kukola oluyimba ne Bebe Cool yali just ng'alaba byakola si bituufu azaala wa banne abassa wansi atabawa kitiibwa. Bamuyita Gravity omuntu gy'agambye nti temuddamu okupimapima Bobby Wine ne Bebe Cool. Bobby Wine mazima wanvu Bobby Wine baifa Bobby Wine wa tabu Bobby Wine wa kabi Bobby Wine kyaliko akimanyi ate nga Bobby Wine future eri mu ngalo ze bwe ziti bbiri ate nga bw'otunulira Bebe Cool nti Bebe Cool alina just kwekwata ku bisubi yekutte ku bisubi tayagala kuba nti bamuleka yekutte ku bisubi tayagala kuba nti bamuleka n'okuba nti alabibwa n'okuba nti exposing banyensonga lwaki yekutte ku musajja bw'ati mpola mpola kugambye bampita ntambi Jimson mukutu guli gumu gwa Uganda mu kamoli kuba nti otambula naffe kuba nti otwagala weebale kuba nti yes every time otambula naffe bamuyita Wabuyu Pilson Uncle Gravity omutuju yes nyabo wasoma kutoolako ye yasoma kugattako byebyo. Gravity agamba nti Bobby yasoma kugattako ate nga Bebe yasoma kutoolako kayimba kenyini ako keyayimbira zamba akeyakubidde musajja mukulu amanyikiddwa nga Bebe Cool ne Gravity ennaku zino tebali makambo guba nonno ababiri betwala speed naye nga kyonna kyekiri kijja kuggwa bampita ntambi Jimson omukutu guli gumu Uganda mukamoli kuba nti mutambula naffe kuba nti mutwagala kuba nti yes mutambula ffenna
tutambula ffenna 24/7 mbaagala nnyo mbaagalira ddala baada bamaama mwera kuba nti mutwagala yes abasitaani bakuba nti subscribinga tugende mu maaso mpolampola tutambule ffenna subscribinga nkugambye tugende mu maaso mpolampola yes tusigale nga tugenda yes mu maaso bye bye for now.